Wagala okusinga wekuba olowooza mazima kuterawo omukono ne batema ekyambe watuula n'okajjalamu nze musaayo omutima ogukubye engwala mukyala wange mundabire betina namulabe mulungi ali mukutulaba amannya gange nze Brian Wako nga nowendi ndine the beautiful mami Irene Namatovu mama ogamba otya oli bulungi tolina tabu oli fine Valentine yakusize etya Valentine yakusiza naye lwakuba omutuufu nabadde nkola ate nga omwami akola walala nange ndi walala ebivulubiri lwangi era si yabadde ennungi ennyo okusaidia tewanyumiddwamuko wadde n'akatono ng'omukyala financially nanyumiddwamu eno wakoze loosi eno n'oyingiza naye kasata tabaana akimanyi nti Valentine bulijjo zibeerawo kyemala buli kaseera tubeera ba Valentine tubeera ne Valentine I know every day is a Valentine to you mami Irene okutwaliza wamu baatutadde wafulumiza vidiyo ey'amaanyi sente ozijjawa neba naye lwaki ombuza nti sente wafulumiza vidiyo y'akawumbi kalamba akigudde kuma bannamawulire kamujumise ekyo akawumbi kavudde nga tubadde tetukola sendi Judy Nyanja gamba zinasagala kulimba tunabagenda na mu kawumbi vidiyo yo vidiyo maanyi vidiyo bambi yavuddemu nnungi era nebaza St. Jude naye nga kusinga nebaza kikatu wa kikatu namaze ebbanga ng'okolagana naye yamaze dda bbanga nga nkolagana naye lwakuba nafeyatufukkako obwongo bwe buli kaseera atuwa obwongo bupya kaseera obwongo bwa fresh kaddu wali naye musambira nyuma nga jjanzi n'obeera naye mu ssanyu lya mulenzi kuzala kujagana nsambira nyuma nga jjanzi tweyanze my favorite of all videos mami kenjaga mumanya nzijukira olimba nsambira nyuma luluwe lwabangula Afrima era gwe omu ku bayimbi abasinze okurepresentinga Uganda mu Afrima luno tululaba wa kakati oluyimba luno okusinzira ku vidiyo yalwo ey'akawumbi owaaye era tetukisusa bannange vidiyo yalwo gamazima vidiyo yalwo nange kenyini yanneewuunyisizza kubanga n'engeri gye lwanneewuunyisizaamu kubanga nga bw'omanyi nti waliwo ebintu by'olaba omanyi tebisoboka nga nze nagenza okulaba n'eddagala bwe nagenza okulaba nga tumaze okugikola saali mubire kyokka mu vidiyo nga ndi mubire nogamba neŋŋamba bannange zino zigundi bino akazinga nga omanyi akazinga okubeera nga kali makati g'ennyanja eri n'eri kuba bwe twali tukakola akazinga tekaaliwo nogamba neŋŋamba owaayi director yamanyi kyonna obwongo gye yabujja yamanyi naye kisinga nyanja kaddi Yusuf so obwongo gye babujja tutuule tusobole okukola ekintu ekirungi I appreciate era neebaza okuba nti kyavuddemu nga bwenkyagala kiggwera kuba oŋŋamba nti noli nsambira nyuma nga janzi yaleeta Afrima ndowooza eno Grammy amiina ate kasita okola ekirungi kasita okola ekintu ekirungi good work is always good work okola ekintu ekirungi okiteekayo tegeera ati nga nakola ensambira nyuma nga janzi bayiga okusooka wano ewaffe Uganda tetwategeera birimu olwo okusooka tunasooka dutegeera kuba naye naleeta kuzaala kujagana nsambira nyuma nga janzi nebasooka balabanga abannayuganda ne basooka bamwetegereza okitegeera naye bambi sibanenya bannayuganda naffe tulina we tukoma okumanya ebintu bino okitegeera bayinza gwe okulaba ekintu ng'olaba kifaanagana ng'ekibi naye ate ng'abeebweru bakyegombye bagamba banange omukazi yakoze ekintu so kati oluyimba olwo manyi nti level gye nalukoleddeko sofa so good mutambula bulungi era ku channel zange zonna ku YouTube channel zange zonna social media platforms zange zonna olaba nti mutambulira ddala mami Irene gwomu ku bakyala batugobeza wano Abanigeria banna tukuba kyaffe kati tulina ndowooza ekivuluguno omwaka tugenda kudda mu Serena nze munayo okuba nagenda e Nigeria African traditional dances
nkasana ngene Nigeria nengende Ghana nembasingirayo China si China kagama nina byembegombako naye manyi mbasobola mbesobola kuba kyenjagala kyenkola manyi sobola okutuuka ku level bulijjo badde okola ne Norton toyanze samemanga janzikiza kujagana zonna Norton wakyusizaamu kono de wa St. Jude omanyi olusi schedule y'omuntu ayinza okuba nga tegudde mu program yo kitegera nobeera nga otosobola okukyusaamu nolaba kubanga sigamba nti omuntu olina okukola noono olulala mujja kunanga akoze ne Sasha Vibes ate mundabe nga ate bakugamba Sasha wa bbeeyi n'omusobola mami kali kitasoboka kasambeera nga kyenjagala yakisobola musical banaye abawagizi bampagidde abawagizi bano nina obbawa ekintu ekirungi nina obbawa wako omulungi project zirina okuvayo nga nnungi banaye tetwala abawagizi bano omusaaga kubagamba mazima abayimbi abaluddeko kangere nti abaluddeko tetulina okutwala abawagizi tetulina batwala for granted batuwagira konsati zaffe naziyimirira kitegeeza tulina okubaleetera ekintu nga really akitunako nagamba mu butuufu amaaso gaffe tegagenda kukoowa kiraba kitegeera mami baatugudde omwaka guno tusubireyo konsati ku Serena kakati omwaka guno bagenda tugala nga tulina ekivulu kyaffe twalina ekivulu kyaffe nakola bubi covid yankola bubi nnyo naye kale tujja bwe naba ninawo ekipya timu yange ejja kunsetinga naye sofa concentratinze nnyo kukuwa abantu kirungi quality kitegera kuba abantu bano tebeetaaga kuleetayo kayimba n'ogamba nti mbye launch kitegera olina okubanga ddala ogumira ate n'ekirala nze ndi queen of culture nina okuleeta ekikakasa nti queen of culture ddala tusituke twambale ono tugende tubabe queen of culture kubanga olwedde balaba dda Irene Namatovu ne bamulaba kakati queen of culture omwana Irene Namatovu ondabira omwami ngozeeyo ondabira omubaka ali atya nadaba omubaka gyali mulungi abaagala nnyo bannaye naffe tumwagala nga 25 ngozi tuliwa 25 yetala bonita n'omubaka yetala bonita omubaka agenda kubeerayo nze ngenda kubeera kyazanga nga 25 era bwekyazanga muninde oba ngende naawe oba nsigale ow'omubaka naye wano wajja kwangulira kula bonita nsigale wano wajja kwangulira sibula abatulaba bana nga abatulaba balamusiza nnyo mwebale kuwagira kyekisinga obukulu mwebale kuwagala Irene Namatovu ebbanga ddene naye bannange laavu yeeyongera bweyongezi ekintu mukitwala ku level ndala so kakati ekyo kinsanyusa kimpaaka mwenyumu enkyo bulaba bikaseera mba njagala kulabika bulungi olw'ensonga mwe mwenyini mwe mumbezaawo ate mbasaba ekintu kimu oluyimba lwange projekiti yange empya bagita zaabike oba otuyimbiremu genda ku YouTube ombolo lunoone oba otuyimbiremu maama ne bwe ziba layini 2